mbadde mmanyi ogenda kunintroducinga omukulu tayagala kunaaba omukulu mbadde mmanyi agenda kunintroducinga omukulu addako tayagala kunaaba avuma banne aloga banne avuma ageya bunyumira nnyo. Yes, bampita Wisdom man is out of the good life, out of good music, out of Leon Island. Ovanga kumimbi ngova mu department isatu. Good life, good music, Leon Island. Yeah man. Yes, sijja kwogera bingi nnyo anti nina ekyejo nze Jaden ate sinnanywa mata gange nagira biddeyo naye nga seriously olunaku olumanyi 17th May tetujja banyonyola bye tugenda kukola. We are going to do what we do best, you know. Pallaso agenda babba omuziki non-stop fire ate awo nange mundabira sijja banyonyola. Jose Chameleon, Gladiator, the Mafia, there so my yun. Kigenda kubeera kikambwe nnyo era atanafuna ticket yo ibambi yanguwa kuba enzigi zaffe zimanyi ziggalawo mangu kasita abantu bajjulanga. Naye nga njagala okweyanza ba sponsor, njagala okweyanza Makona everyone ba sponsor naddala, njagala okweyanza Sandra Teta. Sinza kwerabira. Ya sponsor wange, oyo sponsor nambe ne Pallaso asazeewo amuteekemu ssente. Yes, big up. Thank you so much. Nobody. Never say Uncle Pallaso. Muganda wange. Sina bingi bya kugamba naye baletereza ndongo. Baletereza ndongo uncle. Respect. Nga 17 bino byabaki. Umana ilo byonna gwobikola. Ntambuda mawanga balungi babula. Ondesa katuyo kikitotolaba n'omutima gunuma ye gwe gutakula. Gwe okuba buliro kuba. Jagala omanye ndi mukwano gwa Pallaso. Bigo bawagira manja family nga 17 May. Balizo. Kale. Mulindwa. Yeah. Auntie, ngayo mubanyi tatwa bingi na byakogera wabula twana bingi byakuwanda. Wekiri Uncle P. Respect. Auntie yino. Bu nga 17 tubeleyo ante lugogo ante mbutubeleyo abakoye ante mbutubeleyo mutkokokote naye mbutube ante mbutosubwa ebibeleyo mu byocha bolabika ante mbutukulabisa ewa Uncle P boy mbute watugamba tuyingira ate mbungatu ante twabagamba mbu kamuwakana kati tutuse bu katuvimba tuwakuba muziki mbu mu lugogo ante nga Uncle P mbu ngabasayusa abo mumugamba gundi Kale. Alright, mumulabye Salongo Siraje. Salongo. Champuti. Bena mukatono. Salongo Siraje omulimo yakukola tata. Atubuzeeko. Yakuba endongo. Edakikemu. My name is Champ the bad shortest toughest most nenge na kusomwezi 17 tugenda kubera olugogo cricket over tugagire mwana mulenzi my father Sam Pallaso. Ate nga njagala okubagamba nti nange ndi muyimbi era nga ngenda kubeerayo mbakuba omuziki Champ the baddest. Kale gwe nonyako nkuwe interview kitu exclusive. Kale wanji oluwakadde mbadde mmanyi ogenda kunintroducinga omukulu tayagala kunaaba omukulu mbadde mmanyi agenda kunintroducinga omukulu addako tayagala kunaaba avuma banne aloga banne avuma ageya bunyumira nnyo. Yes, bampita Wisdom man is out of the good life, out of good music, out of Leon Island. Ovanga kumimbi ngova mu department isatu. Good life, good music, Leon Island. Yeah man. Yes, sijja kwogera bingi nnyo anti nina ekyejo nze Jaden ate sinnanywa mata gange nagira biddeyo naye nga seriously olunaku olumanyi 17th May
tetujja banyonyola bye tugenda kukola. We are going to do what we do best, you know. Pallaso agenda babba omuziki non-stop fire. Ate awo nange mundabira sijja banyonyola. Jose Chameleon, Gladiator, the Mafia, there so my you. Kigenda kubeera kikambwe nnyo era atanafuna tiketi yo bambi yanguwa kuba enzigi zaffe zimanyi ziggalawo mangu kasita abantu bajjulanga. Naye nga njagala okweyanza ba sponsor, njagala okweyanza Makona everyone ba sponsor naddala, njagala okweyanza Sandra Teta. Sinza kwerabira. Ya sponsor wange, oyo sponsor nambe ne Pallaso asaze wa muteke mu sente. Yes, big up. Thank you so much. Kitya bampita Simon munene w'omu kibuga nva ku Bukedde Fama Bukedde TV ne Bukedde olupapula emyaka 16 nga Bukedde TV nambeemu Bukedde TV ne talent tosobola kutwawula tubadde ne Lizard okuva eri nsaba omuŋambire Joani nsaba ontusiza obubaka kugambye netonze elave nzita mpaka ku byabanene Bukedde ne Pallaso tosobola kutwawula era kyova olaba we yatugamba nti 17 May netugamba tujja kujjayo n'amaanyi gaffe ag'omu buto ku kya talent totwawula ate ku mayanja otumanyi muganda wange wizomanizo oyo naye tubadde naye okuviira ddala eri oba okyalujjukira Dorini ye wange y'omulungi gwe nonze ai omwana nze muwambye from the Mayanja singing family tetusobola kubavaako Pius Mayanja Lizard njagala nkutegeeze
emyaka egisukka mu 10 gwe muyimbi alina endongo eri organic etali yakuvujjirira endongo eyeyimiridde ku kweyimirira. Omuntu alina talent omuntu alina talenti bw'atyo tetusobola kumuvaako. Mwatandise dde okubanga mutulaba ku kyenkya musase mwanga kumpi buli lunaku afumba ne Pallaso mpaka nga 17. Gwayagala tiketi eriiso lyo liteeke ku Bukedde TV, tojja kutuuka ku Bukedde Family Embuutikizi. Mu lupapula lwa Bukedde buli kimu ogenda kukifuna nti Pallaso ekyambalo kye yayambadde yakijjeewa. Byonna mu lupapula lwa Bukedde oteekeddwa okuba ng'okola ki mw'obifuna. Bakama bange baŋŋambye Pallaso nti wali wawo mpaka weegazaanizeewo mpaka ng'ennaku z'omwezi 17 bwekolawo buli kimu ky'oyagala. Era bwe bubaka bwe nnina okuva mu bakama bange eri ku Bukedde. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Toza tweyanzege Saimo omulere w'omu kibuga. So webale nnyo balire ettala basobole bannyabo. Omukulu muvujjirizi sembera wano kumpi Makona njagala okutegeeza nti alright, respect bameni mwenna bali wano kyakabi mwana nze nebaza nyango kuba Anko Pallaso maana ennaku zino nze ninamu n'akamotoka lwango Pallaso ennaku zino kimanyi bameni nekati wali mbadde nga abasajja mwana bankolesa nsobera nkopi saba kisonyiwa ddadi byonna ebyasoba byonna muzeeyi wange saba kunsonyiwa. Yes boss, yes boss, yes boss, yes boss. Which it is. Bana balamusizaako banyabo ne basebo amanya bamuyita school praba naki nze bwetandika okwogera kanjogereko bannange kuba bengenda okwogera twetaaga obiwulira. Nze bwetandika okwogera ku muganda wange Pallaso n'olunaku lusobola okuziba yansanga nga twali tuyingira covid nga yala zivuga nali nsiga njala ebiseera ebyo naye n'oluyimba lwange lwe bayita olwabi ebyo omusajja ono nga kwali ng'ali ku biiki nga buli omwamu munoonya yanzikiriza nampa omukisa n'enkola naye nga simuwadde yadde ebibiri ekyo tukiwa obugalo basobole bannyabo. Kaliya yange netandikiraawo mpaka olunaku lwaliro we mundaba ninye ku nnyonyi ngeze Dubai nze yali asiga enjala lwandongo. Nenjagala okumwebaza olw'omutima omulungi nti agusheyalinzeeko n'abalala tagwerekereza. Nenjagala okwowola bannayuganda mwenna ng'ennaku z'omwezi 17 sanyu abasinga temumanyi lwaki tugenda mu ssanyu ne mugenda kitegeerako olwo olunaku. Abasinga tuli basanyufu nnyo nti waliwo time yatuukawo abantu ne balowooza nti Pallaso agenda wanika ne mwana we bale bamusajja wa kabi tawanika ono naki kati saawa yakusanyuka ennaku z'omwezi nga 17 bana mwena tubasaba mubeeyo tugenda beerayo riaso tuzikoze endongo tugenda kugikuba obuyimba bonna agenda kubuyimba ngenda bayimbira Anko Wiza agenda bayimbira abayimbi bangi nnyo Green Daddy ajayimba so bannayuganda mubeereyo one love. All right, thank you so much. Wanji byakutabukako naye bisomese betujja bikwata omuganga teyeganga Henry. All right. Nenga tuli wano lwa Uncle P nva ku 10.2 Galaxy FM tuwagira endongo ya Uganda 100.2% Uganda era nga tubategeeza ennaku z'omwezi nga 17. King of the East tulina omubeererawo abadde naffe atambudde naffe era naffe tukyatambula naye paka Uncle P we tuli 17th Uganda's #1 Galaxy FM Kolachi. Thank you Messiah. Owa ekyo kati omutunzi w'ennyama bamugamba ogaba akapera agabaki awaya akanyama nenga bane muri stede yamanyize bampita Green Daddy sigala kwogera bingi kuba akasana mukalaba n'obudde bugenze
nenga ekikulu kiri nti nga 17 ligina kuba ssanyu okuva ku macapa ko budde gye buggwera lina kuba ki yaman tugere twagire Pallaso nze Pallaso ebyo mwogerako nina bingi tulizo sulawo wano kubanga Pallaso yansembeza ku bamayanja okutuuka time nga ndi mukwano gwa Uncle Wizo okutuuka time nga ndi mukwano gwa Dr. Jose Chameleon si weewaawo mani omanya abazala yayinza obeeryo n'akirabanga ekitono naye blood okeera ku makya ng'oli mukwano gwa Pallaso nakyo era si kitono byabaki nawe olina okubanga era nawe oli ki yaman nga 17 sanyu cricket over tubeereyo tumuwagira tongera okwebaza arms fitness je baleko basebo ne banyabo nze bampita Nita straight out of Team Good Music straight from Boston, Massachusetts. Yeah, 207 Main, straight out of Maine 2. I want to call all of you on 17th of May. You already know where we're going to be. Tugenda kuba muchinya. Ate sakala mubere confused. Oluzungu n'Oluganda byonna nkola ki? Byogera. Oshegera. Pallaso agenda basula mu Calamity ko lunaku. Era kambagambeko kantu kamukoka. Tozala wa my king, he's great. Tozala wa Pallaso, he's great. Budi chimuchibakola life on stake. Zenzizo kuleta rap, hip hop, man, back to the game. And you know that I'll get this film. Ne blood nyambo sigale blend. When you see us up in the lane, we really just tryna enjoy this train. Never follow me food insane. Never jachira baku 7-8. Sunny festival. Alright, Makona, Straight out from America. Makona, nkujukiza viral